era ne bwoba mugenze ku interview nze noza tewandikoze nga Ssuuna kwekogera nti banne Haji yampita Haji muwe ekitiibwa ebyo ne tubimala so siga nti n'omwana so ate sikuddamu kugamba n'omwana simwagala ki omwana alina musango Haji yabatuuza mu muwe kwata kwamwe teyaliimu wakisegede n'omwana bamuwe respect yo n'omuto Haji muwe respect yatwala obudde bwe yatwala tayimu ye n'abatuuza n'ababuulira ate Ssuuna nalina ekizibu bwe twogera nga gatumujjonkera ng'agenda ng'akola kantu kalala ng'ate atandika kusaba ssaala simanyi singa oyo afa simanyi singa emmotoka emukoona simanyi biki ng'ate omuliraga ali eyo simanyi agenze enowa Bukunja nogamba Ssuuna Bukunja agenze kola ki ng'ayingira mu nsiisira nogamba Ssuuna okuyingira mu nsiisira olw'okuba nayogedde kugamba nti bannange ebintu bibaleewo nze simanyi naye ogenda olaba ayingira mu nsiisira n'akaleku akalina nogamba ye Ssuuna ffe twayogeddeko katono ti ebintu bikole ki oseka ki ekyensisira n'akasuwa katono nze ate mmanyi yabikola ddi nze kakati Ssuuna nedda ffe tuba twagala ensonga ziggwe ne bw'ojja naye soko nnyonyo ekintu kyakasiisira n'akasumbya ati otandise ati bwe tujja ne tugamba tibanne Haji Kavuma yabatabaganya ebintu bikole ki mu kite olumala Ssuuna walaba interview ng'akola atya olaba nga Bukunja ng'ageze kukola ki ekitegede osagala bakasiisira ate avaayo n'akasuwa n'ogamba Ssuuna twogerako bwogezi tekyetaagisa genda mu kasuwa babeerangawo nga nkolako effujjo nga bali eri baseka balya biceppere nga nkolako effujjo bo bali eri baseka bakyala be bali mu kulya biceppere alina akakazi akabeerawo ku ofiisi simanyi ke kanajjemba bwe batu bakwatagana ne balyoka bafeera Obuganda bonna ne babuwunzika kati basirika bonna nga babeerawo baseka busesi Katonda amala kunnyamba nanziriramu n'abawagizi abo abantu boolaba abo ku social media be basitula olutalo olwamutuusa ku kisenge n'agaana akasajja kano kankeyambulule so na byote tolabanga bitu biri mu kutwalira mu family yo muri omwana we biri ki byonna byoboyogera tolaba bagenda gisanyukiramu oluvanyuma at times ndabanga batatingo yo mwana bwensubira at times bwensubira ene wesimanyi yebifu kyakyogera aliwo anko kazibu kape ekigambo kyayogera muno mwayogera ebigambo bye birungi agamba nti nno abakyala abali eyo wegendereza nga nnyo ng'okola ebikolobero ku musajja kubanga ebiseera ebisinga wandyesanga n'abaana balugendeddemu nanyumyanga naawe by the way obeeranga mwegendereza ng'okola effujjo ku musajja wandyesanga ng'omusajja nga takyayiggwa ekkaabula n'enkoko gy'olunze n'agikyawa ekyo kintwala ku kinene ekibuuzo Ssuuna omwana oyo oli mu bulamu bwe like osindika obuyambi olabirira omuwuliza okola ki oba eyo family chapter ndala wagiwummuza wali kati oli bibyo Mukama bw'olabanga ngenda kusonyiwa abantu awo ku Monday ntwala ku Sunday okay ku mukazi nkitegera but twogera ku mwana kosana kyamanyi omanyi tosoba nga towuliza muntu aba ali awo mitwala 3 mwetano gavudde wa Ssuuna omwezi nga guddeko toyagala namanyi oba azifunye ogomanye namba ereeta mannya Josephine Nakate and that's it kale tuve ku mboozi eyo tudde ku ndala okay kale tuve ku mboozi eyo tudde ku ndala tuveeyo you happy oli musanyufu na buli kimu kyonna ekyava mu kulonda azine ekyava mu ebintu byonna nze ndi musanyufu I'm not a Rwandese waliwo enjawulo yawula a Rwandese and a Munyarwanda Munyarwanda bannaffe bekimanyikiddwa nti balina obutuuze obw'amawanga abiri tebalina kujja ne wano mu vetting committee tetunnabalaba era nze nsuubira tebajja na kujja ensonga eyitereezebwe ng'eyakaserusule Lumumba bwe yatereezebwa nti ekifo kye baamuwa alina okuba nga memba wa paalamenti kyatali ne bakikyusaamuko so kati abo nze nsuubira nti ensonga ejja kutereezebwa tebalina na kujja wano tusigale ku bino ebirala nti kakati ebiwandiiko byo biri bitya eno ministry gye bakuwadde ogibaddemu oweereza otya kati ng'abamu abadde mu ministry za internal affairs defense attorney general abantu be basibye emyaka n'ebisiibo nga bali eyo tebawozesebwa
abamu kooti ensukulumya agamba n'okugamba kooti y'amagye tebavunaanyizibwako kati bali awo. Kooti y'amagye tebavunaanyizibwako, twagenda mu high court okubasabira bbeeru, high court n'egamba nti ffe tetubamanyi tebannabaleeta wano kati bali awo mu nsuubo. Ensonga ezo nga zitwagala okubeerako n'obuweereza ne zino ez'amateeka eziri kiriya ezo zo nze ndaba tetugwanidde na kuzimalirako biseera byaffe. So nga bwe kyali ku Honorable Kasule Lumumba ne bamukyusa, bano bannaffe abalala siganye abamu ku bo bayinza okuba nga balina obusobozi okuweereza eggwanga, naye teeka nti balina kuweereza nga baminisita, tasobola kuweereza mu kifo ekirala kyonna. Ebifo mu gavumenti bingi, omuntu wabanga mugezi nnyo ng'alina obusobozi obuweereza, teeka ki erigamba nti alina kuweereza nga minisita, tasobola kuweereza mu ngeri endala yonna yonna. Oba n'ekirala okwewala okusika omuguwa lekulira obutuuze obuwa amawanga agamu. Wakati awo bufuuse mutuuze wa ggwanga limu erya Uganda, kujenga oli mutuuze wa Uganda yokka awo etteeka likukkiriza, naye oba tolekulidde obutuuze obw'amawanga amalala. Bannange tomalala biseera byaffe okujja wano kubanga ekyo kirambikiddwa bulungi mu tteeka kirikirira. Okay, tuli ku The Truth Media. Go subscribe, follow. Ine Muzeeyi Mawa, lunaku lwa kusatu tubeerawo nga tuttaanya ensonga. Oyagala juice mpozi. Naeteo ona malenga nwa. Mumanyi okuwaiza nti nasazeewo okunyigirizibwa. Ate okunyigirizibwa otya? Ate munange bw'obaana n'ekintu kya miliyoni meka? Ate nze n'ompaka juice. Woli bw'olamayo okunyigiriza okwo. Ndeterako ku ona ne juice. Omanyi okunyigiriza okwo? Wanji? Teyakoze. Obutunda. Owaye. Omanyi okunyigirizibwa okwo muganda wange? Ate kutya okunyigiriza kutya? Ekintu kikyo wale Semakula. No, yagaliza ofune. Baba ne standi n'abantu ngetegerekeka. Si erije twadde tutegera ebintu. Owaye. Standi erije twadde tutega ebintu bwetuti. Si eyo ati yeyimira buli wamu. Ne baddo wana mpewo n'egifuwa n'egizeeno. Nekyo kirungi nnyo. Amandi mulimu okunyigirizibwa. Ate kutya? Si kirungi muno gwokola naye. Ate ku akantu. Gwe n'omuwa ona. Masiri 10. Kale kankokyeyo n'ekiwaye. Tondoke ekiwaye oli bajja kunkolako. Kale. Sikuwa. Ne botompa kiwaya kyo. Kale. Wali wajja okunkolako. Kale. Tuli ku The Truth Media. Go subscribe, follow. It's a Wednesday nga yembagambye. Lero Matters Day. Unfortunately, tujikuliza online because of outbreak ya Ebola. Outbreak ya Ebola yaleetawo ensasagge ne basazaamu okulamaga kwa mwaka guno nga 3. Tekuliyo. Okumukusazaayo enkya nga 4 tugenda kuba ne presidential address. President Museveni agenda kwogerako eriffe. Okitegeera mu kwogerako eriffe tulimweraliikirivu ayinza otuggala. Ayinza okuggala amasomero gaffe. Abaana twakabazaayo ssente twakazeekwatakwata. Kati essomero tezigadde. Ni kumpewo. Nendowooza essomero ligajja tuddiza kati ngaffe abasomesa amasomero agategerekako. Yes. Bayinza okugamba nti olwedde essente bali tuzitadde mu ki? Gasobola tuddiza oba gasobola ozirikalinga. Tubala kutambuddako. Anti kibayita recalling. So magitani recalling ne bazitwala kutambwe eddako. So kati bajja tukola bwetu tondowooza naye nga ndi wano ne wano akantu tujja kukakola mpaka kyala okwebaza abantu be London. Okay. Omuli omukyala gwe bayita Joan. Timune webale nnyo kubanga otubeerako nnyo ng'olabira ddala nga tulina diaspora kubanga olwaleero luli yaŋŋamba n'aŋŋamba ekintu mukikwasisa maanyi kitegeeza abeerako nnyo era atugoberera. Nambuuza nti musula mpozi kusula moto nti ewe tutuula. So kindaze nti abantu baffe mutuufu babeerako. Njala okutumirako ani? Imi ali Boston. Imi e Boston. Imi e Boston njala okutegeeza nti munnange we tuli wano naye leeta eno gye tukolere. Simanyi oba wabitegedde naye nyigirizibwa ku kyuma ekintunuddemu wano. Era ndowooza mujalabanga ekifaananyi kikyuseemu. Ekifaananyi kyakyukidde ddala. Oba omutima omubi. Yetuge. Ayinza okugamba otukozeemu ssente. Obadde kweza ogenda omumpa omutwalo. Eki.
Kweche ekitole kyonna. Ekitole ekyaki? Ekya ssente. Ekitole kirawo kirabyewo. Sigenda kukkiriza mbeera eyo. Kwata. Sigenda kukkiriza mbeera eyo. Kubanga. Kubanja 10 kati. Ombonyabonya buli kadde. Tuli wano. Kusula moto. Sokola ngesula moto langa sula moto. Ekyuma kirese n'abalambuzi. Walese kati esimye ekyuma kifuse olese n'abalambuzi. Soke tuyimirize mbalambire. Gira kola. Tuli wano kusula moto naye ng'omukulu abadde weba mwita Joseda blogger kabaka namusaba interview ya Ghana tagikweyaki akweyaki oyo buli mugagga ali Europe ya musookamu da blogger oyo musajja mulungi era yali atembeeta ono mukagundi ono Akram ono yamusookamu ne mumuwambako ate fetwa mubane mugera ne mumukuba ekikono ne mumukuba ekikono makola bubi nnyo naye nga tuli wano kusula moto njala okutegeeza nti ewasula moto wokka osobola okugula emmotoka n'ogivuga ng'olina emirembe nga tolina kweraliikirira. Abantu mugula emmotoka awantu awalala omuntu n'akutawaanya n'akubonyaabonya n'akubira amasimu kaseera owange sente zange biki ewasula moto tebiriiyo. Bw'ogula ewasula moto emmotoka ne mutegeeragana nti emmotoka oleeseko milioni zo 15 oba oleeseko milioni 2 okusinza buzima mukkaanyiza balansi asikaddeyo n'obagamba ndigenda muleeta ngenda buza omwezi bweziti basula moto kye balinda. Bw'era wayitawo ebbanga oba osusizamu ennaku 3 oba 4 era sula moto agamba katumweyo akabanga wayitawo akabanga basobola okugenda bagamba wange kiri kitya nti amuzeeyi nafunamu ebizibu nti kale era n'okola ki n'osigala nga otambuza emirimu. Tebalinga abantu balala boogenda okugula emmotoka oba woogula ekintu n'oba ku pressure ne bakusanga mu kkubo olina mu nkwano gwo ogenze ku hoteri kulya mmere ogenda banga emmotoka bagimiriddeko bakulinda ofulume bakugambe nti ate abange nti emmotoka ntugitwala ebbanga lyayitako. Ewasula moto bw'ogulayo emmotoka ebyo teriiyo. Ojja kuvuga emmotoka yo ogisasule bulungi mu bbanga limu mwalagaana ate ne bw'ogula emmotoka ewasula moto naye n'owira nti wandyetaaze okukyusaamu ofune endala okwata bukwasa eyo ng'okomyawo wasula moto omugamba Haji emmotoka eno nkwongereyo mmeka Prado Rolls Royce kwongeremu mmeka ogimpe kati basula moto bwe bakola ki so mbagamba mwenna abali e UK abali mu America abali e Netherland abali e Uganda wano mwenna mujje kusula moto mufune motoka bw'oba tosobodde gujja enamba za moto ndo zazitawa bweziri okwe enamba za kusula moto ziba zitambula awo ng'omukubira omugamba munna ngera kujja Uganda ngena buzo mwezi bezitize mbera mu America abambera UK oba Canada nimba nyana kwezeeko milioni 2 oba 15 ira tulabira bangoze bwe kiba sula moto wakolera wabeera wawe tojja kusangawo ng'asenguse nkya singa bibande birabe bikola oga wano banne siwe nagule motoka balagawa ng'olabawo kizimbe no niwe kiba kizimbe kikyuse era kubaako sula moto so mujje kusula moto mufune motoka so kutambula bulungi kubeereme kubeera nga bannaffe abagula gaalubindi muzajje bawonya omusana naye engeri gye bagenda nga bamalayo ebizibu byabwe ekyuma bakiguze ndowooza kakati tujja kusaba n'entambula bagifune n'entambula ejje ekikola ssente so bamaze okireeta kati kakikole era sizimbye mutima nsanyusa busanyusi gamba nti nsanyusi genuinely ddala sizimba mutima gamba genuinely si luzungu genuinely ojawo nswaliza tobeerawo era owunziko nswaliza ate okyogedde bulungi kiba kunnema size enseko sijja wadde onoonya nedda gwe mawa nga tutandika omanyi abantu bo bano twali tumanyi nti ensonga baazimala baani Suna Beni ne Nambwa bakomezaawo mbakomezaawo lwansonga nabo baakomyewo mu mawulire. Suna Beni nawe yabadde atudde n'agamba n'omwana wa Nambwa oyo yamutama
tamwagala era tali mwagala. Nambwa era mugamba omwana wange najja namukolera live. Kano kenfunye ku channel namba tukola. Kila maso. Namugamba omwana wange yakutama obadde omuwaaki ani yali akunoonyezaako nti tuna kye twetaaga. Neno akitebevaako. Ensonga ziremeddewo. Nga kisusse. Kyo kisusse. Ze ndowooza nti buli omu yafuna ekikye. Buli omu n'afuna emirembe gye. Suna Bene ennyumba ye yagifuna gyali ayaga. Ani asoose? Suna Bene yadde alina interview gy'abaddeko. Yakubadde yatudde ku interview. Yabadde ne abakyala babiri, Jose Naji ne labona erinnya we ligenze ne Winnie Success. Naye nze kye ndowooza ensonga za Suna Bene zirudde nnyo muki anti waliwo buli ng'abeekijja kyojja. Nze ngamba nti ku mulundi guno buli omu banga Suna Bene oli ekyali kimuluma yali nnyumba nga Nambwayo yeeganye omwana wa Nambwayo ayagala gitwala obanga agitwala baagikola bonna ebyo bisolo ne bibaawo mwabiraba byonna byakola ki byaliwo ne biggwa. Nambwayo n'amuziga ng'afunye ettaka oba yalifuna oba teyalifuna naye Suna Bene ennyumba nekola ki nemuddira. Nze ndowooza bandibadde babeera abantu abakulu era ne Kamoga yamuzizza mu bintu bino yagambye munaddala Suna Bene kubanga Suna Bene omanyi omusajja obaako kebwesonyiwa kewerekereza ogamba mukazi omanyi entalo z'abakazi teziggwa mukazi n'ogamba mukazi namuwe twayawukana n'agenda nange kati nkola byange n'amuleka newaba ageze ku interview nze nooza omuntu omukulu kubanga Suna Bene nsuubira okubanga kati ali mu basajja abakulu asobola okugamba nti mukyala wange tukole ki tubireke byaggwa ng'ali mu interview. Ndoza asobola okugamba nibe mukyala wange oli bwakireeta gamba ate ebyo twabimala n'ebyo twabimala ne basigala nga bakola ki nga batambula kubanga entalo z'abakazi zo teziggwa kituufu babeerawo balemezaamu kati Suna Bene nze ndowooza aleme nani wano ndaba ng'omuwala badde omukazi yali yabyesonyiwa Suna Bene aleme kubanga mukazi amuleke yagenda oba nakuba nawulidde oba yafumbirwa alinayo omusajja oba nako kamulumamu kikaba kamulumira ki kabira WhatsApp yo mukazi amanyi olumu aluma ayinza obanga Suna Bene akakazi nga kamulekamu nnyo akantu waliwo amuyimbi yayimba nti wandekamu oba yakayimba ati akayimba nakulaba akalobole nasigala muli akantu yitayewa akayimba ayinza okubanga Suna Bene kamusigala efumu lyasigalayo nga lyasigalayo kubanga ndaba yandibadde amuvaako ye n'asigala ng'akola bibye Suna Bene n'atambuza emirimu gye emmotoka egundi ye yagifuna n'ava kwono kujjako nga mulimu kiri ako akayimba koyimbye nakulaba lumu naye ate wandekamu ate nga okomawo omuntu omwevu omwekokkola n'omwana ogamba ne waba biki bwe kaba akantu tekamusigalamu nze noozamweso ekyakite bwe kaba kamusigalamu era agume amanye nti yagenda naye kanyirira kamukoledde live Nambwayo kanyirira Nambwayo yakoze live oyinza ogamba bakali tekalya nga kali naye olaba nga kalibwako emmere oba kafuna mirembe ki bwe yafuna ndoza muyisa bulungi bwe yafuna ndoza mukola bulungi oba Suna Bene kyuma kya mudaaki ng'akulusanya nnyo ng'akulusanya buli kadde ko kanyirira kanyirira we kabeerere wa Suna Bene ng'ogamba oba yakanoonyako ki naye kati okalaba naye nga mutuufu kafunamu okunyirira kanyirira kambala bulungi olabira ddala nga olususu lwerwo naye ndowooza Suna Bene agume bugumi akeesonyiwe akalekerwa aba Suna Bene ate naye ezo kyalina ogezaako okwogera nga ate atandika kwogera birala biki manyi naye alagayaga nnyo okujjonkera naye nze nja mugamba oba nja bagamba bombi ti bulungi kati kyandibadde kikola buli omu kwesonyiwa munne buli omu n'atambuza emirimu gye oba Suna akantu kamusigalamu akaleke agume akeesonyiwe banga Suna musajja akola emirimu gye esente azifuna asobola ofuna omukazi omulala Nambwayo naye waaba yafumbirwa gyafumbirwa naye abeere ne musajja we ebyo biggwe anti nedda nga baagala kutambuza kantu nakirabayo content ayinza oba nga tebamulina content obuzibu bwe tufuna bwobuno mawa ebbanga lemaze mu industry bwe najja okubuuza interview nsobola okukola eri wide ne byenkubuuza ne bitaggwa nayo
nga nina bye nerekereza nga ndaba tebisaana kitegeera bw'obeera okola interview n'abantu mu industry nga bali nalo kitegeeza nga tebalina nnyo kyogera ekigambo ky'oluzungu kyotomanyi kuvunula nga tebalina nnyo binene ku industry buli kaseera bajja kukubuuza bintu biri awo bifunda ng'ate bikwatagana bigenda kukwatana n'abantu abalala nga tebalina nnyo history wa industry bajja era kukubuuzaako buli kadde mubeere kwako kuba tebalina bintu birala ekyokubiri oli ayinza okujja ng'amanyi emboozi zonna gyagenda okukubuuza eyinza obutakola ng'amanyi gwe naakubuuza ako akantu kati ke kajja okukola mu mboozi okukola kati kibeera two way nze ndowooza bo bennyini bategeere kati tali mu buli omu wakola bibye Suuna ennyumba yali ekukayanya nga buli muntu alaba omusajja alwanira amaanyi ge kyaggwa ne babataawulula Haji n'abayita ekyabayisa Haji Musa Kavuma kwali kumalawo ntalo katemuddira ate amaanyi Haji ge yateekamu Haji obudde bwe yatwala okubanga abatuuza mukakkane mwenna enjuyi zonna n'azimalawo ate okubanga mwe muzizza mu bintu mubanga abatawadde respect oli abatabaganya Haji Kavuma Musa promoter eyabagamba nti bannange mutabagane Haji okubatabaganya yali anoonya kumalawo ki ezo nkayana so musookemu oba mmwe temwewa respect oba Suuna tewewa respect giwe Haji eyakutwala n'akugamba nti Suuna munnamasaka kola booti ne booti ebintu ebyo bikole ki bigwewo Haji mumuwe respect eyabatuuza n'abagamba nti banne temuddamu kola ki kola bintu ebyo era ne bwoba mugenze ku interview nze ndowooza tewandikoze nga Suuna kwekogera nti banne Haji yampita Haji muwe ekitiibwa ebyo ne tubimala so siga nti n'omwana so ate sikuddamu kugamba n'omwana simwagala biki omwana talina musango Haji yabatuuza mumuwe respect kwekwata kwammwe teyaliimu wakitegedde n'omwana bamuwe respect yo n'omuto Haji mumuwe respect yatwala obudde bwe yatwala tayimu ye n'abatuuza n'ababuulira ate Suuna nalina ekizibu bwe twogera nga gatumujjonkera ng'agenda ng'akola kantu kalala ng'ate era atandika kusaba ssaala simanyi singa oyo afa simanyi singa emmotoka emukoona simanyi biki ng'ate muliraga ali eyo simanyi agenze enowa Bukunja nogamba Suuna Bukunja agenze kolaki ng'ayingira mu nsiisira nogamba Suuna okuyingira mu nsiisira olw'okuba nayogedde kugamba nti bannange ebintu mubimaleewo nze simanyi naye ogenda olaba ayingira mu nsiisira n'akaleku akalina nogamba ye Suuna ffe twayogeddeko katono ti ebintu bikole ki oseka ki ekyenzesira n'akasuwa katono nze ate mmanyi yabikola ddi nze sayo kakati Suuna nedda ffe tuba twagala ensonga ziggwe ne bw'ojja naye soko nnyonyo ekintu kyakasiisira n'akasumbi ati otandise ati bwe tujja ne tugamba tibanne Haji Kavuma yabatabaganya ebintu bikole ki mukite olumala Suuna walaba interview ng'akola atya yogeraba nga Bukunja ng'ageze kukola ki kitegedde okisaogeraba mukasiisira ate avaayo n'akasuwa nogamba Suuna twogerako bwogezi tekyetaagisa kgenda mu kasuwa okitegedde so embeera eyo ogeraba Suuna akutta olwendo olwendo lwaki olwo luba lw'amazzi muntu kunywanga ennyo temuluma ganze simanyi kyobera madega nti bino ebintu byano babyesonyiwe bawe Haji ki ekitiibwa nogamba Suuna akutta endege nogamba kati Suuna endege ate zaaki tunyumya mubunyumya muyizi simanyi naye nze ngamba nti n'abaana be bonna simanyi buli eyankolako kino n'abaana be bonna bwakwata endege n'abaana be bonna buli eyanjogerako n'abaana be bonna tewamulaba bakwata endege bwebaba bafuna ebizibu olimba ng'akuta endege Suuna tewamulaba ku interview za Suuna endege zobadde tozigobera buli wajja ensonga za nnambwayo zino zibaamu ebizibu era Suuna agamba buli etaaliwo ku saidi yange jjajja nogamba ate jjajja abadde ki so nze ndowooza ebiba bimalewo lwaki oseka jjajja aba ayita waaki mbwe abaana be bonna simanyi bafuna ebizibu buli ataali ku saidi yange gwegamba
Nebikusobera. Nebikukati bandoza bandi birese. Banga ebintu bino bibonyabonyeza nnyo Ssuuna. Bubi nnyo. Sayogera mulaba yo wadira. N'ogamba Ssuuna ate kakati kimuleseza endege n'obulekuleku. Kekaki. Kiki. Ogenda Ssuuna ayambadde bombo. Ogamba Ssuuna. Awunye enkwawa. Ng'agamba nti buli amwogerako. Kati bomba nze bombo mmanyi. Afune ekibi. Ebombo lifunisa abantu ekibi. Sebadde mmanyi bali kunja mu nkwawa ng'owunye enkwawa. Byonna Ssuuna yabimanyi ebintu ebyo mbireke. Mbireke babaji abatuuza. Anyway, abo tubave. Ngambwayo va ku bantu. Nawe wafumbirwa kyaggwa beera n'omusajja wo gw'olina. Agamba oli amufukita ya Mungu. Omusajja wo kabaka kati nambwayo emmere alya omuntu era alya bulungi. Afaana bulungi nambwayo. Ate nsina okumera amatama ga bulldog. Ate n'omwana muleke muyingiza mu bintu ebyo. Bawe respect y'omwana. Omwana mumuveeko. Mwana obadde omuwaaki ebyo byonna bivudde. Omwana obadde omuwaaki. Oli yagambye tamwetaaga. Yagambye tamwetaaga. Ko ye obadde omuwaaki. Tadde tena kyamuwa. Ate kuwe yawukana omwana bali yalamulabyeko. Kyogamba omwana toyinza kusanga mwana awo gw'otomanyi n'omugamba kwatayo ekyokutte nga na mwana muto. Kyogamba Ssuuna n'omutima gw'ekizadde gwamuviiramu ddala bwe gutyo. Ayina baawo abalala so. Ngamba naye wange kyoba omutuufu. Omuntu watuuka okugambira nti buli eyanjogerako yenna n'abaana be bafune ebisibu. Oli mutuufu. Omuntu ayogera yagamba nti n'abaana be bonna eyanjogerako bafune ebizibu taba mwangu. Aba teyeetaaga baana. Era yogosanga akakana akasambi ne katumbiira. Bomupinga omupiira. Bomugere. Wala omukazi oba yali mukazi ekyeya bakana. Yali mukale kato nnyo. Nakalaba. Kabalaza bikyebe. Beba Ssuuna nno. Ssuuna ku ky'omwana ye Ssuuna tayagala ddala baana. Agamba baba bazikirire. Ekyo kyo kyogera nange nakirabako. N'agamba buli eyankolaga ekintu n'abaana be bonna basaane bakole ki ate singa abyogera ng'abyogera ku TV. Naye mukasisiranga abaana bonna omanyi kakati abaana bonna buli eyanjogeraga. Ani yamukwata vidiyo mukasisira ng'abyogera bo? Abazanyisa emikono. Nga mulimu obuntu obunyeenya mundeku. Obugira buti n'ogamba. Ezo nsasi bazikubanga bakuba engoma eŋŋanda nga bazina. Tuve ku Ssuuna. Bannange. Omusajja onootumulozesa ati alina byagira bye tutategeera. Tusooka tugende ku nsonga ya Job Paul Kafeero, Golden Boy of Africa, Prince Job Paul Kafeero. Ebintu bye yayimbako bimutuuseeko. Mu wiiki eno yennyini yazuukuddwa. Ne bamuggyako eggumba lya wano mu Kisambi kuba lyo lirwawo okuvunda. Ate lisigala nga obutafaali okyasobola obuggyako. Ne litwalibwa mu zi machine abaana we are yet to see oba to know baani abaana abatuufu ab'Akafeero. Ebyo ensonga zakyuseewo oluvannyuma tumaze emyaka egiwerako nga buli lunaku buli ddakiika buli mwaka ensonga z'Akafeero zibadde zidda mu mawulire. Sigwa toli mwana wa kitaffe si yakuzaala muto mu bintu bya mwannyinaze ab'Oluganda nga balumangana n'abaana ebintu olala totunda bintu bya taata biki. So wetwogerera yaziikiddwa. Patro bbiri zawerekera. Yazuukuddwa ne baddamu ne bamuziika naye nga bamuggyeko eggumba lye baatutte mu gundi. Ekintu ekyo wantu twali twogera aliyo kivumirira n'ogamba tebaziikula omusajja. Ndojjawo okivumirira naye Kafeero yalina oluyimba lwe yayimba n'agamba bayagala tuzadde birerya. Baluyimba lwe n'agamba tuzadde birerya naye nali simanyi nti agamba baana be bennyini. Yayogera oluyimba n'agamba tuzadde birerya. Olumanyimba olwo Jadduno yakujaddulira n'agamba tuzadde birerya abaana be tuzadde. Kakati nali era abaana bano singa baali bawuliriza oluyimba olwo tuzadde birerya bandibadde ndowooza oba baluyita tuzadde birerya bandibadde ndowooza ekintu kino tebakikola. Kubanga Kafeero aweza emyaka egiwera 20 abiri gawera ndowooza. Kitegeeza buli mwana wa Kafeero ne gwe yalekanga muto akyuse mu myaka egyekolerera.
Otegere isobola ogamba nti jekola ki jekolerera dayas osobola okubeera wano ngewamwe mwina n'ettaka tulera birerya tulera bwebale nnyo tulera birerya kati oluyimba olwo tulera birerya era ddala ndowooza lutuukira ddala ku baana bano nti birerya byennyini tosobola kuddira taatawo eyafa emyaka 20 nga mumukaayanira bya bugagga lwero ndowooza lwero kakati oluyimba olwo lutuzadde birerya tulera birerya musajja oyo yali mulanzi era yali ndowooza ategeeza bano abaana be abamu kubanga mbadde nkugamba nti bw'otunuulira Kafeero ebbanga lino lyamaze ng'afudde omwana ne gwe yalekanga wa myaka 2 myaka 2 at least abawezeza emyaka 17 gwe yalekanga wa myaka 10 abeeramu 3 gwe walekanga wa 3 abeeramu agenda kuyingira 5 kakati nze ndowooza nti omwana ali mu mbeera eyo oba tuuse mu mbeera eyeekolerera esobola okugamba nti taata tumulekaawo mumule mirembe tulemekkaayanya bintu byaki byataata kubanga bano abantu bonna tubalaba nga Mwami Balamu yavaayo poliisi nevaayo ne babiyingiramu oluvannyuma lwa bano okola ki okubizza buli ddakiika oteekawo enkaayana singa famire eba nnambulukufu negamba omuzadde yafa naye tumuleke abeere mirembe tetugenda kubatawaanya bano baminisita baani bandibadde tebakola ki bajja ekisinga n'okuluma nti n'abakulu oba abakuza b'abaana bano ng'ovuddeko bano abebbali bamisa ki basenkubuge bano abasooka obaleke ngamba abalina Oluganda Direct Kwani nabo bennyini nabo babadde mu kulwana kakati nti tekiri ku baana bokka kiringa n'abakulu abateekolerera bw'otunuulira abaana bano n'olukonkole bataddewo wakati omwana wa Kafeero badde osobola okusigala ng'olina ekitiibwa ng'ogenze nti nze mwana wa Kafeero naye ojja kugenda ogambe nti mwana wa Kafeero nti mwe mwazikula taata wammwe kati abaana abo ebyo tebatunulayo mwe mwazikula omulambo gwa bo batunula mu bintu ebyangungu tebatunula na future yaabwe naki omwana wa Kafeero yandibadde aweebwa respect ng'atuusa abantu nga bagamba nze mutabani waki wa Kafeero naye kati waliwo kibongeddeko ekigenda bawerekerwa kyabo abaana mwe mwazikola kitammwe bamukaayanira ebyobugagga ekyo kigenda kubeera nga kibaliko pozi kati erinnya mugenda wulejjawo nga tosobola kweyanjula toli mwana wa Kafeero naye olwo n'ogenda abaana ogamba ndi mwana wa Kafeero tugenda bajjukira ebbanga lye mumaze mu mawulire nga baziikula bakitaabwe bamiisa Kisemakula mbalabye emirundi n'emirundi nga bagezaako okutabaganya abaana abo n'obbawulira naye nabo abaana baganya obbawa respect ne mu ofisi ya Balamu lwali bagenda lwani abaana baganya okuba ne babbala baganya okuba ne Senkubuge respect baganya okuwa abawagizi ba Kafeero respect baganya okuwa taata waabwe respect baganya okuwa ne bamisa Kisemakula ababadde mu nsonga naye ono Mwami Kyagulanyi gwe yatwala gwe yawerera nga simulaba nnyo mu bintu bye bategede na Mwami Kyagulanyi anti kati era naye era ajja kuba wakwewazaako anze saabirimu olaba nawe bakukuteekako ekikuba ky'otalina mugambye buli anaayogera nti wa Kafeero bannange saabirimu ate baali bagundi omanyi maama nga otandise kwewozaako Minisita Kisemakula tajjala abaana ba Kafeero aba asigale nga abawa respect nga baganya omuwulira Senkubuge nalaba wano ne kajja kagatto nga baami namulaba ng'ayogera nga naye alaga nti alina kyamanyi ku ki Kafeero senze kyensuubira ti abaana mwenna abali eyo nga muyina abazadde bammwe nga balina ebintu bye bakoze muveemu omuze ogubikaayanira mugenda kulemesana n'abazadde kati okwagala okuleka ebintu kubanga ate Kafeero ayera kufa nga talina kyalina bandimuziikudde ate bali balwanira ki kitegeeza era kyova Katonda yeekweka abakugamba nti gundi mawe ogenda fanca wandiise buli kimu okiridde okitegedde Kafeero abeera banga afudde talina kantu bano bandimuziikudde bandimukaayanidde ate bw'obala abalamu oba basoma naki kubanga bw'obala abalamu abaana abo
niwe abalinayo baagala okutunda era ogenda olaba nga buli omwaga bagye milioni nga 3 n'obutawera milioni 3 gakuswazizza ne bw'oba olina woogenda ku bagafere bw'omubala yalina wano ezana nawira awo batundawo tibobala abaana bonna ne bwekuba kugabana era awo tewaba tebamala era ogenda olaba ng'essente ezikuswazizza kagenda kuba akasente katono nnyo abantu muyige okwesonyiwa abantu mutayige kwesonyiwa mugenda kufuna ebizibu mugenda kuswala mugenda kuba n'ekikolimo tojja kusanga mwana wa Kafeero kino nkikugamba ne wanaaba muwala wa Kafeero ng'alina gy'afumbiddwa walifumbirwa omusajja nga tali munsa agenda nga kumulangiranga ebyo kimwava mu kuzikola ne taata wammwe oba kitegedde so ebintu mba mubikola mutunule gye biraga mulabe obubi obubirimu mulabe n'obulungi obukola ki obubirimu omusajja Kafeero yayimba n'agamba tuleda birerya ne muyinza okubanga mmwe birerya ebimu ku bye yayogerako temuwadde ba Misaaki respect temuwadde ba Ssenkubuge respect aba basooka n'okulaba taata wammwe buli woto wa muntu nga Misaaki gw'omanyi nti yali closed oba muntu w'amaanyi mu ggwanga akutuuzizza n'ogaana okumuwa respect oba ofuuse ekintu ekitawuliriza ate ng'ogenda okulaba kati ebyo batutte okukebera gwange era waliwo bajja okugamba nti si wa Kafeero kiyinza okujja oba nagamba nti oli wa Kafeero ogenda kwetta oba ogenda baga nti ate mujjeyo edda eggumbi lirimu akebedde lya mugongo kati mukebere erya Kagere liteekwa kwali erina DNA yange waliwo ebintu ng'obirowooza n'ogamba nti kakati bwe balaba nze nga si yenze oba naawe n'oweekuba mu kifa n'ogamba banga nange bankeera olwo nfuna ki ekino n'okola ki n'okireka kati bagenda bakebera gwe babadde bagenda okusangamu nga tewali waawe era ogenda kuvaayo na zero ng'era bwe wandivuddeyo ne zero nga toswadde naye kati ogenda kuvaayo nga tutegedde ntoli waawali otegedde ogenda kuvaayo nga otegedde n'okutegera oluusi gwe wali oleeta n'esasagga ey'amaanyi nga toli waawo kakati ebintu muyina okubiyiga muyiga okwesonyiwa nze nja kukubiriza abantu njala ova ku topiki eno njala ova ku topiki eno nga mbagamba njagala okubunzika topiki eno nga mbagamba bannange muyiga okwesonyiwa taata bw'aba alina kaalese tolina woogamba nti oyo si muganda wange ne mutandika okwerumaaluma kale bw'aba si muganda wo ng'otumya ebikolwa bye nga si muganda wange tebakibaziikusa muntu oziikula muntu mwe mugenda ku poliisi mwe mugenda ba minisita simanyi bakya b'abaana mwe mutwalayo ensonga famire nnyingi nnyo wano ezirina ebintu nga baabivaako sajja nga alina ebintu bye abirina ewaabwe baali bulungi nenaga wange kankola akantu kwange nyambale galubindi zange neeyiye era nayeagamba ebya famire gambeke era neyeyiya n'akola ki n'ayitamu n'abeerawo twagireka eyaki kibi nnyo okuggalawo puroguramu nga tolaze kyakulabirako tekinyuma muntu kubeera Bungereza oba kubeera mu Amerika okugenda kubeera agenda obulya nti ekiri eri gundi ali mugobagana ne banne okitegeera ewaka bagisenga bonna abagobyewo atunzeewo akola eki tojja kubeera na kitiibwa eri banno nebeerawo weeyiye okole akantu ko galubindi okole ki oyambale onkofiro oyambale osigale ng'okyalinamu ka respect ako weeyiye muntu waweza emyaka 25 lwaki oba teweeyiya nogenda okukakananga essimu ennungi ogiguze genda okukakananga essaawa ennungi ogirina genda okukakananga ate ennungi ogyambadde nga toweebuuse Mazapaloti yafudde kibi nnyo lituveejo kibi nnyo edda tugamba abantu era abantu bagambye gwe kibi nnyo Mazapaloti yatuvudde ku maaso bamuziika olunaku olwaleero bagala muziika esaidi za Simpigi something I'm not so certain
naye bwe manzi jukidde kirabika kiikyo. Abayimbi bangi bagenze ku lumbe but wabaddewo argument ebadde ku mutimbagano nga batunuulira ani bagamba nti nga olukongolo batwadde mu Bobi Wine Kyagulanyi mbu omusajja we yafudde ali bubi tomubeereddewo mwayimba mwenna biki ne wajjawo mixed feelings abalala bagamba nedda bassebo oli waba ataakoze nayo tekitegeeza nti ate ne mu bulamu era yalina okubeerawo buli kimu nedda ate temumuteekako olukongolo biki era ndabye famire ya Kyagulanyi yonna esituse ebaddeyo wali mu lumbe wa ndabye abayimbi ab'endabiro ab'enjawulo ndabye Wizo ng'aleetera Bobi Wine buno yagoba Parrot muki Firebase n'agenda muki mu Lion Island abantu bangi bagobebwa mu bibiina biki naye tekitegeeza nti yaba amuviiriddeko okufa naye ate kikyali kyadda naye ate byonna babyogera interview Parrot zasembyeyo okukola essatu abadde atendereza Kyagulanyi n'agamba era n'okutandika okuyimba ye yamukwatako yamuyamba ku ssomero n'amuwanga n'ekyokulya era ne wano wazze osogera agamba babadde nga boogera ku ssimu kitegeeza katata ekifaananyi abantu kye bali mu kusiiga nze bwenzirayo ku interview za Parrot ate nze nyinza okijjawo kati wemba sikijjeewo kale kati ye Wizo bye byayogedde era ne mu lumbe we yazze Wizo abantu badde bamuganye n'okwogera abawanze wangi anti yasoose n'agamba nti olumbe lwa online olw'Ebola ng'alinga agamba teri lumbe nga wamala owanika statement walinga alinga tuli ku lumbe lwa online olwa Ebola kyokka ate nageze okulaba ng'ate agenze ku lumbe gye yagambye lwa online omanyi kakati kati ne bitulema okutegeera kakati ebintu omanyi bw'olaba ebintu nga bitambula buli omu aba n'endowooza ye ate buli omu alina bw'abitegeera kati Kyagulanyi ono Sentamu Bobi Wine President w'abantu gwe balonda ayina ebizibu nga bisatu ekisooka abantu bamufuula keeke atya ekyokuliirako otegedde waliwo abamufuula keeke ekyokuliirako nti bw'ava eri n'ayogera ku Kyagulanyi ng'ebintu bye bitambula ng'ebintu bye bikola ki bitambula naye oluusi ayogera ku Kyagulanyi nga tamanyi na bintu oluusi gye byava oba gye byatandikira oluusi wabaawo ensonga ezigwa ku Kyagulanyi nga waliwo abantu abatuufu abalina ozogerako munaddala ezikwatagana n'okuyimba nga bamanyi kati nga gwe b'oyogedde nga bamanyi Kyagulanyi yayimba atya ne Parrot baatandika batya baakola ki ne wabaawo abajja wano nga bazoogerako olw'ebyobufuzi ababuukire embuukire olw'okuba Kyagulanyi WNUP obulaba yali abagambye waliwo Bobi Wine waliwo naani ne Robert Kyagulanyi ow'ebyobufuzi ekyo gundi yakiwakanya ani Bebe Cool yawakanya kyaki era gamba tusola mbawula beba ate awo ate oluvannyuma ate n'akikiriza awo yakola bubi era abantu abagenze mu kiti ekyo ne bagamba nti n'agaana okwawula nti Kyagulanyi ku Bobi Wine buli bwembeera nawo tali Kyagulanyi n'agaana okwawula amaka ge mu business ag'Lwakitula n'okwawula amaka ge ag'e Uganda eggwanga kweyita agenda Kasero bw'ogaana okubyawula oba ag'Entebbe okola ensobi n'otandika okulo gaawukana bw'ogaana ng'okwawula ekintu ekyo n'ogaana okwawula nti bwe mbeera wano Lwakitula awo nze mbeera nze omutuuze wa wano n'abantu bange ab'omunju nti enju ya gundi n'ogaana okubyawula akati k'ensimbule nengenda ngenze mu ofiisi Ntebe ey'abantu bannayuganda ennyumba y'abannayuganda gyembeeramuvunaanyizibwako abantu bonna kyokka leno oyagala obange otandika nawali we baakuwa mu ofiisi okulema okutegeera nti y'abannayuganda kati Kyagulanyi ekyo kyali agezaako okulaga ki abantu kyova olaba nti Kyagulanyi abadde ayina enkola nga bw'abeera agenda okukola bagita show
nga owaliwo omwami bamuyita John, manager John, ng'oyo yakwasaganya ne kya nani Bobi Wine omuyimbi yabuukinga nga era ye tayingira mu bintu by'abantu bongoya. Oli mutuufu ye okitegedde ng'era ye tayingira mu ki mu bintu by'abantu bongoya nga ne ku kitebe ayinza obutagendayo era nga ne wabazi atuula eri oyo omwami gwe bayita John, manager John nga ye yavunaanyizibwa ku kumanya nti Bobi Wine agenda kuyimba ku ssaawa bweziti egindi ebunumedi bani abanamukubira saate Sirubongoya kujja ayimirire mu lihaso agambe nti owaayi oba kitegedde abantu abo olaba nti kati oli yali tamanyi kyobalaba nagamba nfuna obuzibu okusomesa n'abantu abadudde mu industry nga tebategeera nsomese oweyakitula nsomese owaawa kakati abantu olwolemu okwawula ebintu ebyo okola era kyekibatuga nti kyetulira tikyakoze era okitegedde okola ensobi n'otandika okulowooza nti kakati omuzzukulu nga muleete leete n'omwana wa mukoddomi wange n'owa muganda wange n'owa gundi bonna batuule mu maka gano oli asikire wali ono abeere mwali beera mu kiyungu yeeraine liina ekiyungu kyasindikamu buli muntu si kya bannayuganda si kya famire kakati ebyo mbadde nkuba byakulabirako tibwolemu okwawula kati Kyagulanyi abadde yakola ekintu ekyo nga yakyawula era nga n'obukulembeze obwawaliwa obwa Fairbanks ne Bobi Wine nga bulala waliwo ne chairman omulala atali chairman Nyanzi waliwo n'omulala twamugazaako lya chairman naali amusajja mwere era abeerako ne ku kitebe naye alina byatayingiramu ne Bobi Wine ng'omuyimbi ng'abo bagenda ne bateekinga ki embeera y'okuyimba so abantu abatakitegeera bwekityo bwe kirina okuba kakati na wano mu bino ebijjawo waliwo abawagizi abajja ne bayingira mu nsonga za Bobi Wine olw'okuba boogedde ku Bobi Wine pulezidenti yeyeesimbawo nga yajja mufiirako ng'omuki ng'ate ne wabaawo n'abajja nga bategeera ensonga z'okuyimba nti kati nga kino ekyaguddewo omusajja eyafudde tavangayo okukola interview yonna kugamba nti Bobi Wine mbadde mubanja kati gwe yakeera n'anyumizaako oba nga yali akunyumizaako nti munene wondaba bwe nti Bobi Wine oyo twayawukana mubanja bw'ova eyi n'otandika okiteekawo ennyo nga tekiriko na confirmation nga noono yennyini abadde akola interview ng'ate talina waayogera ku bbanja kati bw'avuddeyo obuvi katugeze nga nze bwati bwega tutaya noyo mubanja esente zange kunyumizaako bunyumiza bwafa tokanga eri madde njogera ebintu byonna nga siraga nti nkola ki badde muwaana buwanyi bwenfa ate gwe n'ogamba yatugamba mubanja esente biki alina nozireeta oba okola kikyamu oba kitegedde Bobby ne Pastor ne Master Parrot bamanyiganye bayimbi kuva mu ssomero abatandika ebintu byabwe abadde abayimba nako na bonna era nze ndi sure tinayo family gy'olaba ezze okuziika ezze olw'okuba nti bamanyi nti ono tumumanyi twayimba naye abadde buli kimu abadde ne muganda waffe era twayimba naye kali gwakeera ku makya wano olina okwawula bweonyabereri omubanja ki biki olina okwawula nti bwe babanga bikwata ku music leka aba music bakole boogere gw'omuwagizi owe essemuto obuvunanyizibwa bwali ku kalulu sala oleke bekikwata kubaga ojja kuva eri oswale nga tebyogaa tebikwatagana osange nga bali bemanyi n'okuziika bazze n'amabugo oli agawadde ate gotandika kukuwama tamumanyira badde talina bamuyita badde yava nayo dda kuba ndabye gundi gwe like Kyagulanyi gwe yagambye alabe nga bwe kigenda bulungi mu maaso Hildaman abadde akuma family genda mu nju twegeyemu tulabe okuzika kugenda kubeera kutya eyo department yagibaddemu nendaba Eddie yawe azze n'obubaka bwa Kyagulanyi era n'ayogera ku gundi nendaba Nina Rose naye najja n'obubaka obw'enjawulo obwani
ngaze on behalf of Kyagulanyi era Kyagulanyi wega bangi bazze nga alaga nti anyoleddwa. Yes. Ate n'ekyokubiri just abaddemu na Mr. Parrot ade yadde engulu nga ne bugigs akola kwazi badde mulaba nnyo nga performing naye abaddemu ne addiction jede gundi okubanga omwenge guno gumutawanyamu ekintu kyo kufa oba ekintu kyaba abayimbi bo tetujja kukibuusabuusa tukkiriza amazima abanywa omwenge bagunywa nnyo ne kisukka abafuuwa enjaga bagifuuwa nnyo ne kikola kisukka ne batateekamu control tukkirize tugaane oba mwagala okiwulira oba temukikola temwagala tibateekamu nnyo anywa gw'osanga nga muyimbi bw'anywa n'afuuka ekirala bw'omusanga anywa nga akifuuwa ekidagala kye waliwo akifuuwa n'ava nako ate waliwo abakifuuwa ne beegattamu n'obwavu ye n'agamba nti olw'okuba ennyimba zigaanyi essente zibuze ayina kukeera ku njaga ekyemisana ekyeggulo ekyenkya emutuntu ng'ayina kunywa ki njaga kati abaana abo abasinga bwe bavaako kuyimba kugaanyi music afudde ebizubize abasinga mukitako ekansoli tebekansoli nga kugamba nti Katonda oluyimba tannalumpa omusanga ali eyo tebekumaakuma webale nnyo oyogedde mpozi oli muganda tebekumaakuma kakati bw'osanga ng'asobola okufuna ekizibu kyonna mu ngeri yonna banga baŋŋambye yabadde asala luguudo naye oluguudo olwo terusalika olwa gundi bypass kale wewadde toyinza agamba nti yaba eki naye waliwo oluusi kyolowooza waliwo oluguudo olwolabanga n'ogamba yawo basalirawo abo tebasalirawo so ekyo kyobadde ogamba nti abadde ayina engeri gye yakolebwamu abaddemu negundi ebyo ebizibu ebyo bannanga abantu bulina okubyesonyiwa tugambe ebizibu bizze okuyimba kugaanyi obadde n'emikwano gy'olaba gigenze wala gina bye girina olina kwesonyiwa n'ogamba Allah ekyo kyakola n'otambuza obulamu bwo mpaka ate lw'otuuka ku birungi kubanga nze abantu mbalabye nga bambi ne sitandi abadde agirabugiza ati n'ogeraba ng'ayimiridde ebintu bina Kyagulanyi alina akayimba ke yayimba n'agamba mbuno bakikasuka kulaalira kati alina mupaati gy'agamba olumu tugwa naye ne tuyimuka ne tusituka mukitegedde akati ekyo abantu balina okukola ki okukiyiga naye nga kitalo nnyo kitalo ddala eky'omuyimbi okubanga bambi yafudde ate nga osanga yandibadde asobola maye muyimbi asobola banga talina luyimba ate mu myaka 5 n'azuukuka oba 2 kitalo nnyo naye nze nja kusooka kwebaza nja kusembyayo nga nebaza famire ya Kyagulanyi wamu ne Kyagulanyi yennyini ng'omuntu okuba nti ye yavuddeyo teyafudde ku bino abadde amanja yagambye abadde amanja biki wakiwuliddeko ekyo teyafuddeyo andi awo gundi nyini we yawandiikidde n'ebbaluwa Papa Sidi n'awandikira Chameleone n'agamba okuva lwe nayimba naawe sifunangayo yadde olw'ataano sigenda kulinda n'agamba kirowoozeeko mu bwangu ate saagala okitwale mu bubi zisagala yasobola kumugamba nkuulire eri eyo yomba n'essaha olw'ekifo naye nze tonnansasula saagala mbeerenga Bobi Wine ne Parrot ng'amaze okufa okitegedde so kati naye n'abanje ezize zino zebakola omwana azaagalako kopi Kyagulanyi nze njamwebaza kati era Papa Sidi amala afiira wano kubanga omanyi abantu yalesa awandiisa abanja Chameleone abantu abo ekirungi kye nnina mbamanyi ali ediyawe mumanyi bulungi tumanyiganye mukwano gwange ate abantu abo sinalabayo omuntu waabwe mutuufu atali mukkakkamu era simanyi oba Kyagulanyi yali agenza atya mu kifuuwa naye nga abantu abo bonna nga bwe bali bonna ne John yennyini bw'omutunuulira Kyagulanyi yennyini bw'omutunuulira Kyagulanyi musajja atuulaawo n'asirika n'akola empisa ze olaba nga musajja mukkakkamu
kakati terija protocol Kyagulanyi nyinyi olaba musajja mukakkamu John musajja mukakkamu n'enyanzi yennyini byabufuzi bino naye olaba nga si musajja nnyo waati wa bigambo kati nze njagala okwebaza nyanzi yatundako ku ffene njagala okwebaza famire eyo tugenda kugendayo njagala okwebaza famire eyo kyesobodde okukwata ebintu ekisajja kikulu ekintu ekisajja kikulu nti bw'otunuulira ono yawe bamuma ne kaadi naye yawe ebyobufuzi n'agamba ebyobufuzi n'asirika n'akola mirimu gye tomusangangako ng'akonkola ku geti nti ekibiina kya muganda wange yeekansolinga tuli kusula motors awo no bagitestinga bagitwala naye agendeeze yeekansolinga n'amanya kaadi tebagimpadde sijja kuyombagana n'abantu kwegoba era n'akola bibye oba kitegede ba Mickey Wine bonna gye bali eyo waliwo oyo ye Mickey Wine ono yakola ekivulu bamuyita Dax Vibes waliwo omulala ne Mickey Wine yakola ku Serena yakola ku Serena gyetwali kwegabo batulira bonna obalaba munne ekyobalaba ate si kibali kyeki kyegambye nti bo ne baba bagifuuye tebajja ku mulamwa ekitegede basigala nga betoza amanya nti bagifuuwa ekitegede basigala bali ku mulamwa Mickey omugwako nga ye ali mu soba bulungi ng'ategeera bulungi buli kimu akimanyi tosobola kumanya nti kwava ne bano abalala agenda n'afuuwa ne yeerabira yemwavu yeki n'okusenya ne kulema n'okola ki ne babeerawo nga bonna balinga abatategeereka oyogedde ku ekyo emboozi ya gundi yani taata wa Shawa bagambye ogirina ejjudde eti ani agambye bagambye gwe taata wa Shawa mwali aba gwabba abalema bakulimbye ani agambye bagambye gwe ne taata wa Shawa muti mawo ine emyaka emeka ali gwe mbulire yagambye kuso omuye yagambye nanga oyagala okumanya taata wa Shawa kugamba bangambye oyagala okumanya taata wa Shawa nakugamba ekigambo kino Ize bwoba oyagala mawa bikusanyusa togenda kubifuna. Bwoba oyagala mazima ojja kuganfunamu. Ate bwe tubeera wano ku Truth Media mazima twogera mazima meereri. Nze simanyi byakuwaanawaana. Kati lindako sanga ogera tugitandike. Ngenda ku taata wa Shawa. Genda ku taata wa Shawa. Taata wa Shawa mumanyi. Naye ate sijja kugamba nti mumanyi nnyo. Naye ng'omumanyi gakuba nnimba. Taata wa Shawa balina ekibiina bagita in fact nze mutegedde nakati ng'amaze kuvaayo mu kamera nze mbadde maze emyaka nga 2 nga simulaba taata wa Shawa taata wa Shawa bakola ekibiina bakita bali Matubebbere nga yakikulembera ye president wakyo nga ye president wakyo nga mulimu abali Matubebbere balina ekivulu kyabwe bikati waliwo omwami bamuyita Tamuna promoter yebiseere mutegesi wa bivulu era nga wakolerako era musajja nga wa amaanyi wamukolerako yes ng'osoloza sente nga musajja wa amaanyi nga boolabaani Keti nga boolaba baketi biseera ebyo Tamuna kati ffe bamisomo gyalema abaana abato twabeeranga awo n'abaki n'abayimbi nga tuli ku Nairo Theatre kaakati mwami Tamuna n'agula ekibiina ky'abo abali Matubebbere n'akipangisa mu kugipangisa n'anoonya omwana awo omusomo gwalema naye ng'alina amazima agenda amusololeze ki ekivulu mbogo walina amazima neŋŋenda lwaki opozinze neŋŋenda ew'omusajja neŋŋenda gye baali bagenze okusolooza okuyimba nenkola ki n'osolooza nensolooza awo bwentyo bwe mmanyira taata waki wa Shawa era kyenzijukira nti bwe nagenda okusolooza waliwo omuvubuka eyaleeta ddiiro abali mu ndongo bamumanyi baali bamuyita Faruku Faruku ati noza amaze emyaka nga 3 noza nga afudde Faruku oyo nga ate akwatagana nnyo ne Tamuna era ye yamuwa ddiiru n'amugamba bwe tutwala bano abalema egindi n'egindi 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 bajja kufuna ki
abantu nga yalese eddiiru era nze n'agamba nti genda nayo nayo no yajja okusolooza kugamba ng'oli alinga manager abooking ebifo ab'endongo babimanyi nga yabuukinga yalaba poliisi yalaba ki omuntu oyo aba ategesese eyo ng'ono nannyini ssente promota omugagga yasigaddebwa Kampala n'amugamba genda n'omwana ono yagenda okusolooza ssente era n'ensolooza ssente z'abali matubebbere bwe ntyo bwe mmanyi taata waani washawa era ssente n'enzikola ki n'ensolooza era omufaliso gwe nasooka okwebakako nyinki mukaaga ku mukaaga nagugula ku ssente oli omwami ze yansasula ng'ozijje mu kivulu ky'abalema tubebbere nazijje mu kivulu ky'abalema tubebbere ekyataata wa shawa bwe ntyo bwe kati abadde eyo ne babuukirabuukira byatame nti ate mawa amumanyi nnyo amumanyi nnyo asitole bwe tubiyali era bwe ŋŋenda omwami oli gwe nkugambye eyali mukwano gw'omugagga ng'omugagga nze ansindisa ensolooza essente bwe tukwata ssente omusajja ŋŋamba essente ezo nno ogenda zitwalira omugagga ye Kampala mugamba omusajja ngenda mutwalira ssente ze awo obubbi we buva otandika oyiga obukumpanya gena maaso linako nkugambye oyagala mazima nagambye nze wano sirimba naŋŋamba omusajja ono ali Kampala essente abalema ze tukubye eno ku kikaali zonna ogenda zimuwa konze nino twala ssente zaani z'omugagga ng'oli ku mazima era nenkwata ssente z'omugagga nenzitwala bwe natwala ssente z'omugagga Tamuna nenzimuwa n'ansasula Tamuna nati akimanya nakimanya era bino ajja nabyebuunya n'ababirabi teyakimanya bwe nzikwata ssente z'omusajja nenzitwala n'ansasula bulungi nange nengenda nengulako omufaliso gwe nayagala edda mukaaga ku mukaaga kuva ddanga nensula myaka mukaaga ku mukaaga nakati ogyebakako eno nogyebakako neno okitegedde kaakati nyoyagala gyodda yonna waba weekana ekyo kyo era nenfuna kalumu nenguteeka wansi rumu yonna negwayo walina kitanda netandika okweyiyanga omuntu bwekyo bwe kyali okumanya taata waki wasawa kaakati essente zisooka bwe nzitwala ne bansasula bulungi nzirayo nsolooze kubanga ennaku zaalinga mmeka muva wano leero mugenda Makindye oluddako mulina Masuba Kajansi era nzirayo nsolooze wanga omusajja yaŋŋamba nti bw'omalanga okusolooza ono omuwangako ssente ezigenda okusasula ebifo ne poliisi nenzirayo nensolooza bwe nsolooza omusajja era mpita addamagamba ekintu aŋŋamba era ogenda kukola nga luli kuba n'abalema nga bakuba endongo era ogenda kukola nga luli bo babasasula lune babajjamu era ogenda kukola nga luli ko gwe ntiye konze bwe ŋŋenda okukola nensolooza zaalinga ennaku 7 olunaku olwali luddako olwokusatu batendewalirwa sajja nannimirira atakyambuuza koganye mugabane omunyako nga ndaba buki bubi kakati bwandaba obubi nange muyita mugamba kati obadde ogamba otya manager nga ŋŋamba kwatayo tiketi 3 oba yaŋŋamba 2 oba ebiseera ebyo ozimpe nga nze nzimuwa atasente naŋŋamba naye kubanga ye yali ankwata tiketi naŋŋamba kankwate tiketi zino nzikuddiza oddemu okoleki ziba zikoze eddabo nga ŋŋamba jjako emitwalo oba gyali 6 naŋŋamba jjako 2 gijo naŋŋamba bwekyo bwe nagambye bwe tukola kati awo wentegeerera endongo bwe bagibbamu awo ennaku ezisigadde mwazitambula ennaku ezisigadde ne tutambula naye nga mpulira omutima guŋŋamba omusajja yanneesize nga mpulira kati bwe nzirayo ne ŋŋamba oba mugambe naye kirungi abalema baali bakuba ssente empitirivu nga ne bw'otoolako teri akola ki ategeera teri amanya era ne mpulira nga kigenda kinnumiriza sajja yanneesize ono atandise kuŋŋamba bino
ebiri gy'omusajja ndaba njina mu mpale ngamba banzongereko ku sente zendo anejjukira eri mu bitabo ate ripoti bwa twagiwaddeyo bawaddeyo bweziti basanyiza bweziti twabawaddeko bweziti so bwentyo bwenjija okumanya taata wa shawa kati aboogera boogera babuukira bubuukizi sina nnyo mboozi yenyo ndine byabakazi ensanvu sijja kuwaayira naye ali musajja esente zazirina ate musajja ayogera amazima zekyemumanyiko kati nebyakaziwe kapo bye bejjonkedde ebyo byabwe naye kaziwe kapo bw'aba akyali ku kantu kano ng'akyakakola alina okumanya si buli muntu nti bamuwabula waliwo gwogenda okuwabula agende ku nsaasi ekyo kapa alina okukimanya direct ku nsaasi gw'ojja kuwabula omuntu agende ku nsaasi yesibe endege akubire n'abaana bo basabire okukola ki okufa abantu olaba abamu bakyusa n'amannya batya tebitabulwa simaite tebatabulwa tebuhabulwa kali kapali nokimanyi nti abantu abamu tebawabulwa oli avaayo n'abeera direct n'agamba nze siwabulwa era nze tebutabulwa simanyi tebutabulwa n'amanya n'agajjako n'agamba mwampabulanga luli ne kati nze nedda neyetuuma amannya nga ye gagabala nti tawabulwa so kapayi n'okukimanya si buli muntu nti bamuwabula bw'oba owulidde ekintu kyogereko nga bw'okyogerako gwe wendowoozayo kite naye abantu waliwo abatawabulwa muntu n'avaayo n'agamba nze tebutabulwa simanyi erinnya lireke lyakolebye bambi lireke owange erinnya lireke nganye abantu bakkiriza bola ki bawabula so nze ndowooza nti kapo alina okumanya ng'akyakola akantu kano si buli muntu nti bamuwabulwa bantu bangi bannantagambwako ng'okumugamba n'omunenyako muvaawo bubi nnyo nga ye talikkiriza nti akoze ensobi okimanyi abo gye bali nga tosobola mugamba nti nga bw'omugamba nti okoze ensobi akukyawa ng'akukyawa so ekyo kapani nokimanya yembeera egyo walabye badde naye batandise omulumba ki simanyi fitina nga n'abaali beetegekera kapo omanyi woolabira woolabira abadde bakulinze so ebyo kapani nobimanya nti waliwo abantu nga tebawabulwa erinnya linnenya okutereeza naye nga kape kyalina okimanya kubanga abalabyeko n'abakyusa amannya neyetuumira ddala ekyo tumale ne kino okuvetinga baminisita kugenda mu maaso baminisita omanyi we bakuwa obwaminisita olina ogenda mu palamenti ne bakuyisaamu okulaba nti oba osaanidde ebisaanyizo nalabyeko abaminisita abamu basuddewo obutuuze bwabwe ne bavaayo ne bagamba wallahi okufiira wano nze sikyali mu Canada ndi munnauganda nemba mufa era seegaana ndi munyarwanda naye ate siri Rwandizi kati ekigambo Rwandizi kiri mu Luganda okuba omunyarwanda kiri mu Luganda Rwandizi kiri mu Luzungu okuba omunyarwanda kiri mu Luganda kati okwabadde kubuzaabuza n'atugamba nti ekigambo munyarwanda kyanjawulo n'okuba Rwandizi si an English word wamulabye nabirabye byonna saakitegedde namulabye naye mpabulaamuko naye tetulina okumanya bannayuganda batusirwaza nnyo I know naye mu kutusirwaza naffe tetugenda kukkiriza kusirwala mugezezaako nnyo bagezaako nnyo okusirwaza naye tetujja waliwo abajja okusirwala naye naffe abakyasobola okubeera nga tugamba kuba yagambye nze ndi munyarwanda awo mutusirwazaamu tujja kukola ki tujja kubyogera omusajja oyo namulabye era nentunula bwe nti neŋŋamba bano ensi eragawa okubanga tutuuse mu mbeera okubanga omuntu bamuwa ekifo naye nga wansi ndala bwe bamala omuwa ekifo nga wansi ndala ye naavaayo n'alayira n'agamba nze siri n'obutuuze n'agamba nti okuva kati ke bampadde ekifo ndi wa wano
erije mumbali ya siriyo mumbali ya siriyo ndi wawano nobima ya sibimanyi kakati bangambe ne chatis na yae waliwo ebi ne muwala wa Mutesa wa Kutesa muna yae no butuze bwera naye abereyo naye ekyo kati bambulaki baba ekyo simanyi naye waliwo ekintu ekitambula kitulina okwetegereza nnyo abantu ebintu bizibu nnyo omanyi oyinza olaba ekintu okumanya n'okutegeera ekintu wanjawulo kati waliwo ebintu ebitambula obwe bawadde omwami ekyo bamuwadde mu ministry ya internal affairs egaba endagamuntu ne passport endagamuntu eyo egenda okubanga mu myaka 5-4 ng'erina buli muntu kaabe munyarwanda kaabe muki omanyi waliwo emyaka omwadde mingi kuba babakyusa every after waliwo eggwanga linawulira awo oba Mexico bawa ti Mexico yagenda erina ensi gye yavaako naye nga yali nsi emu neyekutula bagenda bafuuka kati Uganda bw'ogitunuulira gyeraga mu myaka 10 oba 2 waliwo ekizimbibwa wano abantu kye tutanategeera okugyawo nga twerwanyeeko tibotunulira ono muleeta mu minisitule ng'abanyarwanda oba bannaffe kale eggwanga ly'abanyarwanda lyakkirizibwa mu mateeka naye abazaaliddwa wano okubanga bannayuganda nga babamu ku mawanga ge tukola ki getulina naye obusobozi bwa Uganda tebasobola kumanya munyarwanda avudde eri n'akulidde wano kubanga oyo data yakola ki yagaana ziri ensi ezikolako ebintu ebyo ezigamba nti ono America ate munnayuganda zirina we zikikola tiziba ne data alaga nti ono taata we yava mu Uganda najja n'afuna passport n'afuna obutuuze bwa wano ng'ayise mu mutendera era bo gwe bw'ozaala omwana ate era balinayo kye bamwogerako gw'ozaalidde eri ebyo biralamu nga tazze buzinga nga tajjidde mu lubuto nga tazze buzinga naye omwana gw'ozaalidde mu Amerika oba gw'ozaalidde egundi webale nnyo nga ziraga malwaliro g'eri asomedde eri akola ki ate ye aba naye mwanjawulo nedaki naawe neddaddi we yajjayo obuze aba wanjawulo era oyo ye ate aba nnyo shuwa osobola n'okuvaayo n'omulekayo bulungi nnyo ebitabo mu ligodi mwali yasomera wali malwaliro ge yasome ge yagera ki naye wabaawo kiri nti taata we yali gundi bwati ne bwati oba okitegedde kati bo balina bakikola ki bakyawulamu kati ate wane waffe bye tutalina data tetumuyina wane waffe oli ajjabuzi n'agamba ndi munyarwanda naye siri rwandizi nga temusobola nakubyawula temuyina nawe muli tewali na likodi nti gwe toli bakuzaalira wano waveeri wajjabuzi era wajjootya ebintu byolaba ebitambula mu ggwanga nolaba abantu ngaabo nga tubalina naye nga bayali afuna passport okugenda mu nsi eri teyafuna yawano kituufu kitegeeza weeri kitegeeza in fact oba tomwinaako nakakwato okimanyi kubanga alina eyawano mbo kati yagifunye tujogeddwa kati tegeeza talina yawano abadde neyeeri nga bamuvuemu eyerwanda yamutwala wa Canada yafuna ne za award eziraga nti mu Canada yafuna ne award eziraga nti weeri naye obutuuze bwe bwavaawa Rwanda tebwava wano kubanga wekiri mumanyi lwaki lwansonga emabegako baamukwata nga bagamba nti akoze overstay nga ate gundi ye yaggwako emukiza okubeera no kitegeeza yalina butuuze bwa wano yali azze buzi ne bamukwata wa overstay nga si wa wano so kakati ogenda okulaba nga vulugu ali wano kyokka gw'otutte gw'okutte n'oteeka mu system ey'ebiwandiiko bya wano ebifuga obwogerero kitegeeza omuleese kukola kuwa bantu be obwogerero endagamuntu ebiki
abantu bagenda okufuna endaga muntu balonda akalulu andi awo Joel Ssenyonyi we yamugambidde gwe n'okujja mu vetting tewandize lwaki bamugobye era banti bamaze mu vetting n'ebintu bikyagenda maaso baleka bafulumya tebamuwadde tebanamuwa kigambye era bagambye addeyo ebintu bye bimale oba okugira naye ekyemanyi Museveni bw'anaalaba akayiro kakususse ayinza omuggyako n'ayingizaayo omulala bw'anaalaba akayiro kubanga bamugobye Ssenyonyi yamugambye n'okujja tewanye kujja tewamulabye tewamulabye yayogedde kandabe vidiyo nyirina yamugambye gwe n'okujja tewanye kujja Ssenyonyi wino yaddamulina yamugambye gwe n'okujja tewanye olimbalaawe ate nga lwaki bankulimba bambi omanyi Ssenyonyi oyo nganyirina wano mukama Ssenyonyi oyo omanyi abantu ono si ono yenga oyo ng'amaze okufuluma Ssenyonyi baba yakimugambye yamugambye ono yabadde abawolereza ono tayebwa ng'agamba ki yabadde abawolereza ndowooza oli abatayebwa bwe tulonda mbu basazeewo basigaze obutuuze bwa wano basalawo batya byakusalawo biwandiiko bigamba tobalaba abatayebwa mukama Katonda balina ekintu kye baagala okugenda nga baseetula mpola eri vidiyo erimu erisimu owira bagenda nga baseetula ekintu ekyo yamugambye n'okujja tewanditawanye mpola bakiyingize mu Uganda eno gye balaba naye nze njala okukubuulira abantu baffe abatufuga bafune okulowooza okwo okutaava emu ne muba nga temukulina tugenda kufuna ebizibu wano biyitirivu kati kankuwa ekyokulabirako wadde kibadde ku program ekyebola abayingiza ebola bano bafunanga kubasolooza ssente nga bayingira Uganda naye nga tumanyi buli nsi erina obulwadde bwayo kati ebola ojja kulaba ng'ezimu ku ndwadde ze tulina wano mu myaka nga 10 nga n'ebola naye yatuyingiramu naye nga mu kutuyingiramu obulwadde obwo bwava ku kuyingiza bantu bannayuganda bali wano abakongo bavuga emmotoka ebbeeyi ng'olukuwa olupapula tomanyi nayo Makindye bw'oyogera Makindye kuba gy'omanyi waliwo abatuukira Ssemuto waliwo abatuukira Kapeeka waliwo abatuukira Empigi kati waliwo kufitu we tubeera waliwo abantu 180 bakongo naye mwali muyingiza abantu abo naye nga muyingiza buli obulwadde obweri kati na wano bugenda bwerawo ate nga wano tunafuna na ddagala lyabo naye ekyo tebakitululamu ojalaba ng'obulwadde obwo naffe wano ndwadde ekize tusinga okulwala malaria ne Congo balina endwadde ze balwala bagamba obulwadde obwo balina ennyama gye balya nti yevaamu obulwadde obwo ekyo bwenkinga kati labayo kino si kubawaayiriza their stable food 75% bisaanyi yemmere yaabwe gye basinga okulya ekyo kukundi ku internet weekiri then ne balyoka bagattako kapa n'enkima naye nga bebiramu oba n'obulwadde obwo ate ebintu bwe bityo mwe mubiyingiza naye nga temumanyi nti ze endwadde ezigenda okutuuka otuuke n'okugamba musono bagagadi otuuke n'okugamba kino naye nga kyayingira ku luli nga mmwe muyingiza abakongo kati ono tasuka kubanga yali alidde ono tasuka kubanga yali alidde ku nkima temuyingiza ebola oli ku ebola bonna boogera ku ebola tekuliko wadde yasoma ku bintu bya bulamu ono yasoma byamawulire ono amanyi bya bulimi naye ate waabatta talondamu nti ono yasoma okitegedde ekyo omanyi wabuulire nakugamba njala kuyigiriza abantu esaati eyo okumanya nti ejja tekyetagisa mumala gyokya otegeera butegeezi nti omuliro guli gwokya so ebintu nze kyeŋŋamba nti gavumenti ebintu ebimu erina okukola ki obimanya bwe tuba tuyingiza ekintu tuyingize nga twegendereza kiki ekigendo kivaamu kirungi ki tugenda kufuna wano endwadde zitulume naye nga tetulina na bujjanjabi bwazo olabe babukenya nga bagweri okitegedde endwadde ezo ez'ebola ezo ze mutamanyi nagirabye nadde manyi bya tikitoko nga temuli ebola
nabirabye. So nze njagala bannange tunoonye ssente ne tuzinoonye mu makuba amatuufu. Waliwo ebintu by'olaba nga mujje bujja bigenda kutuleetera obuzibu. Omukongo agenda kujjula wano afune endagamuntu ayungire n'ebintu ali wano emmotoka ez'ebbeeyi omukongo olujja wano ng'akola ebbaala ewaffe wo waabaaki. Kale tumalirize. Balamu yagambye agenda kutandikira kuba LC1 buli amazeeko ebbanga nga stamp wagifuula yiyo. Balamu ayina ebintu kyeyayogedde naye nendabamu Balamu ng'eyaleese olukodyo olw'okulya ssente ate atya nalabye yazo nagamba buli disitulikiti bakaawo abo agenda kuteekawo kamera. Kamera abagenda zijjamu sizakugula tekuliko enjawulo ennene enzibu. So nalabye nga ye ajidde ate mu kugamba ekyo naye ngamba ye Balamu kino lwaki takirese kubanga omala ogamba minisitule ekitegeeza minisitule baba bagenda giyisiza obuwumbi egule kamera basobole ziteeka kuki mu maofiisi kawa akola ebintu bitategerekeka. Awo nendengerawo ekintu nengamba naye okugamba nti ba LC baluddeko lwaki yakirabye eno wansi nga wagutakiraba. Ate omukulu Balamu kyenjagala amanye ba LC baliwo mu mateeka naye anti baluddeko ate mukubanako anti ani abalwisizaako abaluddeko. Gavumenti yegaana okuteekawo okulonda kw'ebeero. Yagaye mu budget weri wakuba bano tebaagala bani bana baagala kubeere ku kati awayombagane n'akakiiko ke ani kyekyamuleese kubanga akakiiko k'ebyokulonda ate tagenda kayingiramu. Akakiiko k'ebyokulonda katengeredde kali independent. Kati mwanyi Balamu alina okumanya ti ba LC abalwako si beerwisizaako buli okutuuka okulonda nga babongerayo nga basigala bali mu kifo ekyo. Bwebutuuka okulonda nga babongerayo nga basigala bali mu kifo ekyo. So nze njagala mwami Balamu kyenkumanyi nti ogenda kukola bulungi mu minisitule eno naye ate toteekamu biwanvuya nnyo by'otaasobole. Naye nga minisitule agenda kugikwata bulungi era egenda kutambula nze okusa kye nalabye kubanga ku gurawundi kwali ate Balamu n'ekirala kyalina ye musajja naye ajja n'ayogera n'abantu. Balamu omujja awo aso oyimirira awo ng'ogamba kigwe mwala sooka ojja baddoga enkola ye yakola ki agirina bw'aba atuuse ku gurawundi. Manyi Balamu oyo namulabako mu kalulu baaba naye ng'atambula kigere ku kigere. So Balamu tumusuubira okukola obulungi ayegatiddwako ne nammere naye taleeta nnyo ate bintu bya bajeti ate kuyingira agamba nti kati minisitule eyagala kamera emitwalo 10. ate wanaziwayo waliwo ne disitulikiti ezitali kamera tokola ka masanyalaze internet. So eyo njuba zonna ziteekako solar panel. So kaakati nze ndowooza Balamu ekitegeeza ate wabagula kamera balina okugula n'ezi solar panel. Kiraba kati nalabye ng'ate awo waliwo expense yayagala balina n'okugula azoperatinga kitegedde okumuteekako. Babadde emirimu batechnician mubadde balabala balungi mweraba lwe tubadde tujjako mu Olwokusatu olujja mutulinde mu Mbozi mu Katikkiro mukaga ne ku Sunday. Yes umaze tebali tabu naye kano kenfunye ku channel namba